Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, naye nga okukendeera kuno tekitegeeza nti nno enkuba eweddeyo. Era mu bitundu ebisinga obungi bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe Uganda ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo oluwandaggirize, olwo ebitundu ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Yo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okukeera okwaka mu bitundu ebisinga obungi, kyokka ng'ate awamu tusuubirayo enkuba ey'ekigero. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebimu nga Jinja ne Tororo, olwo ebitundu ebirala tusuubira nti akasana kajja keera. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okukeera okwaka mu bitundu ebisinga obungi. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka, era nga tusuubira nti nno mu Kampala n'emiriraano ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Yo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu, nga mu Kaseese ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 31, ate yo mu Kabaale ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu bitundu ebisinga obungi tusuubirayo enkuba okutonnya ey'ekigero, nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29, ate yo mu Tororo ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32, naye era nga tusuubira enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu ebimu. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu London tusuubirayo akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu, so nga ate yo mu Nairobi tusuubirayo ekire ky'enkuba, olwo mu New York tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 25, era nga tusuubira nti omusana gujja kwaka. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. N'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.